General Bigodoro mukulu genetically modified general Muhoozi Kainerugaba ne family ye bawomongers batuleetedde obuzibu bannayuganda ffenna gye tuwangaalira. Buli muntu bw'akusanga n'akubuuza nti ova n'omugaa nti ndiva Uganda ng'atandika okufujjira amalusu ng'akwewala n'okwagala okutuusaako obulabe. Lwaki? Bw'osanga omukongo akugamba nti Abaganda mwatutama twabakoowa mussa abantu baffe mubbye eggwanga lyaffe, naye nga nkubuuza bali e Congo ba M23 n'abatta abasajja Abakongo Baganda nedda. Bw'osanga Omusudani ow'omu Maserengeta akugamba tukooya Abaganda bannayuganda mutufuukidde ekizibu mussa abantu baffe eggwanga lyaffe mulifudde ekizibu, naye nga munnayuganda kuliko munnayuganda gwa bulijjo agenze n'otinka olutale Sudaani nedda. Bw'ogenda Mbaluuli bakugamba ekigambo kyekimu, kati kitegeeza nti ffe tutandise okufuna obuzibu ku baddugavu bannaffe kitandibaddewo, ani asinga okkireeta. General Bigodo tweet zaakola ng'alumba amawanga n'okusindika amagye mu nsi ezitali zaabwe olw'ebigendererwa byabwe byasinze okutuleetera obuzibu. Wiiki bbiri emabega nagaba comrade bonna bannayuganda bali mu ggwanga lya South Sudan baveeyo ng'obudde bukyali. Abantu baffe olumu tebawulira babewulira beefula bannampulira zibi. Nakoze post olunaku lwajjo ng'ambalaze muganda waffe gwe battidde e South Sudan yabadde omuvuzi wa lukululana gwe baakubye amasasi mu mutwe bamukubye omutwe baguyuza. Lwaki? Kubeera munnayuganda. Ate oyo omu nyinza okufuna information okujja okwogera ekigambo kino nga bannayuganda abasukka mu 10 bitundu ebyenjawulo bamaze okuttibwa olw'amagye Museveni gye yatutteyo ne mutabani we. Mutabani we n'ava ku mutima n'agamba nti akooye okutta abanuwa bano omusajja vice president wa Riek Machar vice president Riek Machar naye ndowooza ava mu banuwa. Salva Kiir naye mulala. Kati Museveni awagira Salva Kiir kyokka gavumenti y'abantu bagikooye. Kati ono General Bigodo bwe yakoze nti akooye okutta abanuwa ate nga either Riek Machar ayinza okubanga munuwa. Kino kireese hate mu basajja abasajja bava mu South Sudan bonna okutandika okulinnya Kagere bannayuganda bonna bwe bali n'abattira obwereere. Ekintu kino kibi nnyo. Kasooke mmanyi ekintu kino mukitegere wano. Sudan Museveni ayinayo bizinensi ze ng'ez'obuntu, ayina bizinensi ze. Muhoozi ayina bizinensi ze, Jendita ayina bizinensi ze. Museveni yakuuma gavumenti ya South Sudan kitegeeza nti natural mineral resources saako n'emisolo egiva mu gavumenti ya Sudan Museveni agifunamu direct. Ojja kubuuza Museveni interest agijjawa. Agifuna olw'ensonga nti ayinayo bizinensi ze. One, afuna emisolo okuva mu gavumenti ya Sudan kusinziira ku mineral resources batunda n'amafuta kye kimutwazayo amajaago. Kati bannansi bo bagamba gavumenti baagikoowa tebakyayagala gavumenti yaani ya Salva Kiir. Kati Museveni atwalayo amagye. Ekizibu ekyazze nti Museveni yagenze okutwala amagye Sudan ne gayingira. Bano bazze mu parliament after 1 week okujja okuteeka submission yaabwe nti bakkiriziganyiza ne parliament bakkiriza batwala amagye. Njagala ondagedde video emu nga parliament yatudde ne bakkiriza amagye ga Uganda okugenda e Sudan nga parliamentary sitting session yatudde baga nti parliament yo nekkiriza batwala amagye. Bakitadde mu lujjudde mu parliament yakkiriza naye nga tewabadde sitting yonna eyakkiriza amagye ago kubeera one. Essaawa zino batuvunaana okuba nti amagye ga Uganda gakozeseza ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Sudan ebyagaanibwa ku katale k'ensi yonna mu mambuka ga Sudan ey'Amaserengeta. Kino kigenda kuleeta obulabe n'abantu okutandika okufa mu bintu by'ekisiru. Lwaki ye ndikuviira ku ntono nga nosobola obikunyunyula n'obitegeera wulira bulungi nnyo. Wulira. The Uganda People's Defense Forces, UPDF, has come into the spotlight for using chemical weapons in airstrikes against the population in Nasir, Upper Nile State, South Sudan. World Without War, an international non-governmental organization, has released a statement condemning joint airstrikes by the South Sudan People's Defense Forces and their Ugandan counterparts in Nasir.
According to the statement, images and witness accounts suggest that ethyl acetate, a flammable industrial chemical, was deployed in the densely populated region. Mr. Edward H. Carpenter, the director of World Without War and a former UN peacekeeper in South Sudan, reiterated his concerns about the use of chemical warfare. I am deeply concerned by the use of chemical incendiary weapons by the governments of South Sudan and Uganda, Carpenter stated, adding that the actions of the South Sudanese government and their Ugandan allies not only push the country toward full-scale civil war, but also constitute a war crime. The chief of the Uganda People's Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, recently stated that the Uganda Special Forces, an elite unit of the UPDF, had entered South Sudan to protect the capital, Juba. Days later, regular infantry and mechanized units of the UPDF also entered South Sudan to support the special forces in what was termed the protection of the capital, Juba. Later, however, the chief of the Ugandan forces boasted on his X, formerly Twitter account, that he had already grown tired of killing ethnic Nuer people in Upper Nile State. He urged the Nuer people to bring their leader before President Salva Kiir, his ally, to kneel and ask for forgiveness. This mass killing of the ethnic Nuer was, however, authorized by the Ugandan parliament, which granted the army chief clearance to deploy troops to South Sudan. This decision places Uganda on a path toward potential international war crime charges and possible compensation claims from the Nuer community. On March 17th, Reuters confirmed an airstrike on Nasir. At least 21 people were killed, including the paramount chief. The airport, market, and county commissioners' residence were targeted. World Without War has criticized the UN mission in South Sudan, UNMISS, for failing to protect civilians. Why hasn't UNMISS deployed peacekeepers as they're mandated to do? Asked Carpenter, a former UNMISS chief of plans and policy. Though authorized for 17,000 troops, fewer than 14,000 have been deployed. Carpenter urged the deployment of the necessary unified forces, a neutral South Sudanese force, alongside UNMISS peacekeepers to restore local trust. The United Nations must investigate this attack on civilians and demand accountability, he said, calling on South Sudan to ratify Protocol 3 of the Convention on Certain Conventional Weapons. So what do you think about Uganda's use of chemical weapon against the Nuer people, who may be legitimately demanding their rights from the government of South Sudan? Keep those comments coming as we continue to keep you updated on this unfolding situation in Africa's youngest republic. Bannayuganda bali mu kutiisibwatiisibwa okwotola ensi yonna. Bwasanga mu Sudani baagala kumukuba, wasanga mu Kongo ayagala mukuba, wasanga Murundi ayagala mukuba. Kwega n'Abasumali nabo batufuukira kizibu. Osanga Musumali ayagala kuyisaamu luyi lwabo nanfuusibwa musajja omu ne famire ye. Naye kino nkibagamba, okalya ddaka ddadda ekyaleeta Museveni kyekigenda omutwala ngenda mu kisimufungize. Awo tuvuddewo, njagadde mutegeere. Alright, abakajja olwaliro ku saa zino njala bategeeza bulungi nnyo kubanga mu information mugigobera luvannyuma. Twagala bategeeza nti omulimu gw'atandikako omwezi gumu mabega agukomekkereza olunaku lwaleero, era njala bategeeza bannayuganda mwenna nti olwaleero amasere amamboka ga Kawempe gafunye omubaka omujjuvu nga ye Elias Nalukola Oluyimbazi oluvannyuma lw'okumala okuluma ogwagulu n'ogwa wansi okumuyisa mu mbeera yonna esoboka. Naye olwaleero alayidde bulungi nnyo era kati mbaka mujjuvu owa Kawempe North. So congratulations Honorable Elias Nalukola ku lw'abantu b'e Kawempe naawe kennyini saako n'ekibiina kya National Platform tukuyozaayoza webanyo balire ddala, naye olina okubeera omwegenza ku bintu bino wammanga nga ngenda okuzanya okulayirako. 1 njala bakweza obubaka buno. Kanso Elias Nalukola parliament gyoyingiddemu kizimbe ne mulimu abakitambuliramu ng'emirimu gyabwe gyakugula na kukyusa ababazzi abapya. Parliament eyo gy'otuuseemu mulimu abatambuliramu nga si bambe ba parliament wabula bo ng'emirimu gyabwe gyakutagetinga bantu abatabaagala ababe bataagala kubeera mu bulamu bwansi.
bakutega ebyokulya ebyokunywa n'ebikozesebwa nga birimu obuto ekyo njagala okitegeere ekisembayo kasoda lukola njagala beri mwegendereza nnyo ku radio zibazzamu okukyazaako ne ba interviewer ba YouTubers abagenda okujjako interview